akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kazzemu okulabula abeesimbyewo ku bifo by'obubaka bwa paalamenti wamu ne bassentebe abazi disitulikiti abatandika kampeyini zaabwe olwaleero bagoberera amateeka agabaweereddwa beewala okukozesa olulimi oluvuma n'okuvoola abalala bwe batakkiriziganya mu ngeri y'emmeeme tefumba kigambo ekwogeza munno ky'atali yerabira. Okusinzira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda abantu 8,135,597 be bavuganya ku bifo 4,45,555 ebironderwamu okuva ku kifo eky'omukulembeze wa Uganda okutuukira ddala ku bakansala ab'amagombolola. Omumyuka wa Ssekamwa ow'akakiiko kano ak'ebyokulonda Paulo Bukenya ategeezezza nti abantu 2,025 be baasunsulwa okuvuganya ku bifo 353 eby'ababaka ba paalamenti abalondewa obutereevu ate abantu 604 bavuganye ku bifo 146 eby'ababaka abakyala nga n'abantu abalala 521 be bavuganya ku bifo by'abannyini ntebe ab'ebibuga awamu n'ezi disitulikiti. Paulo Bukenya asabye bonna abeesimbyewo bakole kampeyini ez'emirembe era n'abalabula obutakozesa lulimi luvuma oba okutyoboola bannaabwe. Mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu akakiiko k'ebyokulonda kajjukiza era kakubiriza abo bonna abeesimbyewo ebibiina by'obufuzi ba agency n'abawagizi n'abantu bonna aba bulijjo okugoberera ebyalambikibwa okugobererwa mu kiseera kino ekyokunoonya akalulu oba campaign guidelines. Enkuŋŋaana zino zijja kutegekebwa nga zigoberera enteekateeka eyakkiriziganyizibwako ba candidates bonna mu buli kitundu ekivuganyiziddwako era ng'enteekateeka ezo zaakakasibwa ne ziteekebwako omukono ogwa returning officer mpozi ne ziweebwako n'ab'ebyokwerinda olw'okukwasaganya tufune akalulu oba okunoonya akalulu ak'emirembe. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ng'era ayagala kifo eky'omubaka wa paalamenti owa Nakaseke Central mu kulonda okujja Kabuye Christopher Kyofa Togabye asabye abalonzi baleme kuteeka amaanyi ku beesimbyewo batuuke n'okumenya amateeka ge balina okugoberera. Omuli olulimi lwe tulina okukozesa ku bannaffe abaama ebigaali etusiba omuli nga tunoonya ebyokwerinda awamu nammwe abalonzi bye tulina okukwatagana nammwe. Kati singa obukulu ekisuubira mu balonzi byalibadde ebintu binene oba bitono. Sookera ddala abalonzi temuteeka puresha ku bana abeesimbyewo. Saawa eno eyeesimbyewo takkirizibwa wadde kuwa mutwalo wadde kukugulira cupa y'amazzi naye ate gwe olina ogimugulira. Kakati banne twagala nnyo akalulu akatambula n'emirembe. Muleke kuteekawo mbeera bw'ova tuwa kino tetubeera kulonda. Awo omuntu obanga aguzaakaki kalulu. Ekyokubiri ogenda tukolera ki? Abantu abasinga tebalina kintu kibadde baliba kyebagenda kukola. Naddala abava mu bibiina byabwe baba balina taamu za manifesito za bibiina byabwe. Era bw'otandika okuwulira oli aganze ngenda kukola kino, nja kukola kino, olwoba ovudde ku manifesito y'ekibiina. Okuziika, okukaaba nnyo ku nnyimbe, ekyo si mulimu wabula obwo bwabuntu. Ate ye akulira ekibiina ekya People's Front for Freedom era omulodi meya wa Kampala Haji Salongo Erias Lukwago yemulugunyizza olw'akakiiko ak'ebyokulonda okubalwisa okutandika kampeyini zaabwe ng'ate baamala dda okwewandiisa eyo mu mwezi ogw'omunaana. Emyezi ebiri tutudde butuuzi batulemesezza kampeyini naye kale zitandise akaseera akasigadde katono ddala ng'ate tulina okutuuka mu bifo eby'enjawulo. N'ekirala baatukoze program ngega nti omuntu amala ennaku 5 mu constituency emu ntandikira Kawempe North ne bangambye ennaku 5 ngambye eyo ennaku 5 ogende walala ennaku 5 yes twalibadde tugamba nti wano olwaleero oli mu division eno oba constituency enkyo ogenze mu ndala ekyo baatukoze bubi. Ekirala kuba nti ebikolwa ebya violence eby'effujjo ebya state agencies okulaba nga batulugunya ba candidate bino byolaba ebigenda mu maaso ku bwa president tulina okutya nti bigenda kusukka nnyo ddala wano mu kibuga Kampala. Tulina obweraliikirivu nti campaign zaffe zino aba security ne bana group byatadde bibiriki ebikuba ebivyo tulina obweraliikirivu nti bigenda kutaataaganya campaign zaffe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEB kigamba nti ebigezo ebiggalawo omwaka ebya siniya ey'omukaaga ebitandise olwaleero bitandise bulungi ddala nga tebannafunawo kwemulugunya kwonna okuva mu masomero gonna.
Abayizi bakeeredde mu lupapula lw'ebyafaayo ku ludda olw'abo abakola amasomo aga arts ng'olupapula luno lwa byafaayo ebya Ssemazinga wa Africa ate bo abasayansa bakeeredde mu lupapula lwa physics oba physics ng'ate olw'eggulo ab'amasomo ga arts bagenda kukola olupapula olw'olulimi Olungereza nga balutunulira okuludda munda literature ate ab'amasomo ga science bakola olupapula lwa physics olw'okubiri. Jennifer Kalule Musamba ayogerera ekitongole ky'ebigezo mu Uganda ekya UNEB agambye nti bannafunawo obuzibu bwonna. Abana kubanga badevelop applications z'okukola ku different sectors abana bagenda okukolera ebigezo able to basobola okutereeza empapula bulungi nezituuka bafunye obuzibu bwonna so kati tulindirize on the alert, but also for all is good in the film. Financial of Africa, then Atlantic theory of government and constitutional development, in our science, in physics. In the afternoon, waliyo literature in English, ne Swahili, or ne physics papers. Bo obwakabaka bwa Buganda busabye abasomesa n'abakuuma ebigezo abalala wamu n'abazadde bayambeko abayizi abatandise ebigezo byabwe olwaleero babeere mu mbeera ennungi abasobozesa okukola ebigezo bino ebintu byonna bibeere ettereere nga nnyindo ya nte. Minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Birabwa Kootirida Nakate Kikomeko ategeezezza nti abayizi basaanidde bayisibwe bulungi mu kiseera kino nga bakola ebigezo byabwe. Kubanga bono obukugu bwe baluubirira okutuukako ffenna tubwetaaga. Omwana bw'agwira wano ebigezo abo ng'abasoma sayansi kitegeeza tujja kubeera n'enjega mu maaso nga tunoonya abasawo abanaada tujjanjaba nga tetubalaba, tunoonya abayinjiniya nga tetubalaba, tunoonya abakugu abalala bwe batyo tetubalaba, abasomesa nga babuliddeyo olw'okuba nti nno tebaayita bulungi bigezo. Kale nno buli omu akwateho obuvunaanyizibwa okulaba nga abaana bano batuula ebigezo byabwe ate nga babiddamu bulungi. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, tulowooza nti tujja kubajjamu abantu abanaatwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ow'ekitiibwa Birabwa Kootirida Nakate Kikomeko yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okubeera omusaale mu kutumbula ebyenjigiriza mu Uganda. Era tetusobola kukoowa kwebaza Ssaabasajja kuba buli mutendera kati ogukola ebigezo. Ssaabasajja alinako ekitundutundu ky'abaana kinene kyaweeredde era nga tuyozaayoza Ssaabasajja okuba nti atuusizza abaana ku mutendera guno ye nga ye muzadde omukulu mu nsonga zaabwe ez'okusoma. Mu maaso obwakabaka bwa Buganda bwe bategekeddeyo bulungi ebigezo nga bikomyewo ssettendekero wa Muteesa One Royal University waali ate ne tubeera n'ettendekero lya Ssaabasajja erya Bribet okweyongera emisomo gyabwe obukugu mu maaso. Baba mu kubaddukanya amasomero bagamba nti beeteeseteese bulungi okulaba nga abayizi baabwe ebigezo byabwe babitambuza bulungi. Akulira Hamudani Islamic Secondary School na Kifume Mukono Sali Yasini n'omu kubaddukanya essomero eryo Haji Ssengonzi Uzairu beebazizza aba UNEB abakwataganya enteekateeka obulungi ebigezo ebya siniya ey'okuna bwe batyo ne basaba nti n'ebigezo bino nabyo basaba bitambule bulungi. Senta yaffe neetegefu kubanga ebikosebwa byonna bye beetaaga babirina mu bungi nnyo. Lwala omukisa guno kuyozaayoza abazadde baabwe bonna olwa sapooti gye batuwadde gye bawadde abaana baabwe, nebaza ba staff ne community yonna ey'essomero lino abateeseteese abaana bano, nebaza director w'essomero lino Haji Yasini Kazibwe olwa sapooti gy'awadde abaana bano, sapooti gy'atuwadde. Ate ye omukugu mu byenjigiriza Dr. Kyeyune Mbabaali asabye abakulira amasomero beewale okuyigiriza abayizi emize gy'okwenyigira mu bubbi bw'ebigezo. Bagezeeko okukuuma obudde kuba ebiseera ebimu tujja ne twesanga nga ebiseera ebimu bikeereye ebigeza okutuukayo kati ate okusinziira ku tteeka ery'okweteekateeka. Omuntu yenna bw'abeera yeeteeseteese ng'alina obudde bw'amanyi okutandikiramu, bw'atatandika kimukosa kimuleetera okunyiiga n'atuuka mu bigezo ng'anyiize kimuleetera n'okwerabira by'ateekeddwa okukola. Era tusaba n'abakulira amasomero, abasomesa, director, aba edificals bawe omwagaanya abaana basobole okukola ebyo babasomesa beewala okwenyigira mu bikolwa byonna ebiyinza okubaleetera okufiiriza abaana.
Abayizi abasukka mu mitwalo 16 be bali mu kukola ebigezo byabwe byakamaliriza ebitandise olwaleero ku mutendera gwa siniya ey'omukaaga.